Katikkiro mu ngeri yemu yeeyambisizza omukolo guno n'agatta eddoboozi ku bantu abalala abazze babanja gavumenti okuta kano Dr. Kizza Besigye ng'agamba nti kiba kikulu nnyo eggwanga okugobera amateeka n'ebyo ebiba bisaliddwawo kkooti. Ensi ezitaliimu mateeka, Somalia, kati muwulira Sudan, muwulire ne Congo Zaire, tewali kugenda mu maaso. Era mu kkowe eryo mwensabira gavumenti eyimbule Dr. Kizza Besigye. Kubanga President yakkaatiriza obukulu bw'okutambulira mu mateeka. Kkooti yalamula nti Besigye awozesebwa mu bumenyi bwa ssemateeka. Kkooti y'amagye teteekeddwa kuwozesa batali b'amagye. Ate ne babeera ab'amagye teteekeddwa kuwozesa misango, tugambe omuntu ne bamusiba amayisa oba ne bamusalira ekyokufa. Katikkiro era ku ludda olw'amateeka alaze obwennyamivu olw'engeri obumenyi bw'amateeka gye bweyongedde naddala ku ludda olw'abanozi b'emmwanyi ng'agamba nti bangi babbiddwa n'abalala ne batemulwa olw'emmwanyi, n'asaba poliisi okukola kyonna ekisoboka okutaasa abalimi b'emmwanyi. Kati abalimi babbibwako nnyo emmwanyi zaabwe, abamu babatemula olwa ssente ze bafuna mu mmwanyi. Mu busuubuzi eri awo be bayisaawo nga bo tebawadde musolo, ate abalala ne baba manyifu ab'ebudde oluusi Oluganda lugenda ne lugira, waliwo be babinika emisolo eminene. Ekyo kye kibi. Tusaba gavumenti ekwasa amateeka. Katikkiro era annyonnyodde ng'ensimbi z'oluwalo ez'omwaka guno bwe zigenda okukozesebwa okutumbula ebyobulamu n'emirimu emirala mu Bwakabaka bwa Buganda, mpozi nga bwe gwali ku mwaka ogwayita. Bamute nti oba fayiro bazitereeza. Lwaki tebazitereeza ng'ali mu maka ge? Fayiro bw'abeera mu maka ge tebazitereeza. Batereeze fayiro ng'ali mu maka ge. Omusajja mulwadde. Ekifaananyi ekyo si kirungi. Awo nno twagala amateeka gakole nga Pulezidenti bwe yagambye. Katikkiro annyonnyodde nti ensimbi ezisoba mu kawumbi akamu ezaasolozebwa mu luwalo zaakozesebwa mu kutumbula omutindo gw'emmwanyi mu Buganda kw'ossa ebyobulamu n'ebintu ebirala. Essanyu lingi okulangirira nti enteekateeka ya tondeka mu luwalo ngikakasizza. Ate n'enteekateeka y'oluwalo 2025 nayo ngiguddewo.